awo tuvuddewo njala tugende mpola kati mukulu Abedi Kapale mayimba gambye Abedi Bwanika tubwe tukyuse no manja gaffe eri Abedi tumulekera Kapale yennika oba Abedi Bwanika mukulu wafuddeyo ne wekaza nga omusazi webyayi ku kkubo nti gwe yafe sitogimanyiko nebigenda mu maaso wali tobimanyi naye ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula kati bino guwa byogedde biri bwayogedde mbisimanyi neeke etulako bantu ba family n'abayayiyayi mukulu empapula zafulumye dda sigenda genda ezafulumye bakulaga abantu batula ku neeke bino ebigambo byo byennyini guwa byogera n'okutegeeza bannayuganda nti ofiisi eyalabiddwako mu kibuga ky'e Masaka City mu kifo ekiyitibwa Kijjaweemi awo nze ntwalawo tetubeerangako na ofiisi yanno mu kyalo ky'Ekijjaweemi awo webage nti balinawo ofiisi yakimpatiira bagitaddewo ggulo limu akabinja akagitaddewo ke kakulemberwa mukulu Katugga agamba nti akulira kunga mu kibuga ky'e Masaka tuzze nga tubategeeza bannayuganda mwenna. Alright kati omukulu we mu response jenga ye yakoze mbwati mukulu Abedi Kapale Bwanika yakoze mbwati bino bigambo si byange bigambo byono gwagambye mutomumanyi era todiringa naye. Dokita ndi musanyufu nga Katugga okulabanga essaawa eno ondabanga ekisiimoola naye nzijukira bw'oba gwe tokyajjukira yali Katugga gwe watuuza omugambe nti NUP tegenda kutuuka 2026 n'olw'ensonga eyo wemba nkyetaaga ebyobufuzi oyagala ontwale njogere n'omuntu asobola okuntuusa mu byobufuzi ebyesiimisa. Nagezaako kubuuza muntu kyoyo wambuulira nti tugende tumiitinga essale. Mukiwulidde bulungi nnyo awo kansooka ensimbi wakati mukulu Abedi Kapale Bwanika akapale ak'omunda wagamba mukulu ono gwe wakanye nti tomumanyi nti ogenda mutwale wa ssale but kambaabye wekyewedde ku lwokusatu mwava e Kampala gwe n'empuuga ne mugenda mpaka Gulu ne mu miitinga ssale mwatuuka kiro ne mu miitinga ssale nkera ku lwokuna gwe ne mukulu munno Mpuuga Mathias wekyewedde ku lwokusatu mwasimbula ne muva e Kampala mwatuuka e Gulu kiro ne musinkana ssale mwamulaba nkeera ku lwokuna kati ono mukulu Katugga wuga nti wewakana kakwabye ensi ye nemanya kyali ku kiba kiri ku mufu tugenda bbaali yatwabakwata tenda bwe basajja mmwe ono Katugga gweganye uno kakwabye. Dokita ndi musanyufu nga Katugga okulabanga essaawa eno ondabanga ekisiimoola naye nzijukira bw'oba gwe tokyajjukira yali Katugga gwe watuuza omugambe nti NUP tegenda kutuuka 2026 n'olw'ensonga eyo wemba nkyetaaga ebyobufuzi oyagala ontwale njogere n'omuntu asobola okuntuusa mu byobufuzi ebyesiimisa. Nagezaako kubuuza muntu kyoyo wambuulira nti tugende tumiitinga essale ne nkugamba olunaku lwe waŋŋamba zaali ennaku z'omwezi 25 2022 omwezi gwali gwakuna bwe batowerabidde kituufu ne twawukana mu ntambula gwe n'onsookayo nasanyuka nti bwe wakomawo gwe wadda Nammonde ne nkugamba nabuliddwa transport yandeeta. Lindako agambye omwaka 2020 na bano nabatandika mwaka ki abajjukira bano nabatandika mwaka ki kana akabinje nakatandika mwaka ki ne Mmundu abadde ayina nga temanyi nti alina ne Mmundu ni Mathias Mpuuga ayina Mmundu bonna bayina Mmundu ulida nti tugende tumiitinga essale ne nkugamba olunaku lwe waŋŋamba zaali ennaku z'omwezi 25 2022 omwezi gwali gwakuna bwe batowerabidde kituufu ne twawukana mu ntambula gwe n'onsookayo
nasanyuka nti bwakomawo gwe wadda Namundu ne nkugamba nabuliddwa transport yandeeta ate nga wali omunsuubiza nabwe kityo kali kakodyo nganze Katugga obutagwa mu trap yo ku ssaawa eno oba oyogera nti Kkunga yaleese obuzibu ewuwo mu constituency nange neebuuza nti bakansala ba NUP bakulemye batya okumaakuma okubeera obumu nga bakukkiririzaamu weegaana office tubuulire eyo gy'olina mu constituency eri luddawa era otuwa ekifaananyi kyayo kituufu oyogedde ku bakansala nti bakkunga olina obukakafu nti mu bukulembeze bwa Kkunga abantu abo kwe bali butuwe kijja tusanyusa ekyokubiri Honorable Abedi beera mwerufu nzijukira ekyanjawukanya naawe ze ssente ze wanneewolako ng'oyagala amabugo ga $5,000 nga Bishop afiiriddwa w'abakristaayo n'onzijjako $40,000 egyali girina okutwala ttiimu ya Buddu e Ssembabule tosizizanga buli nkubanja $9,000 tonyega ekyokusatu ekyanjawukanya naawe ke kamotoka ke twagula ng'abantu ba Tumakasi tusobole okusomba kasasiro mu Masaka City gwe kennyini n'okapangira olukwe ne kabula kyeninako obukakafu nti gwe neddeewo mummanyi gye kaalaga nabwekityo oba okyanoonya Katugga akyalina bingi ajja kusumulula nzijukira waŋŋamba nti oli pulezidenti w'ekibiina ky'ebyobufuzi ova Masaka mu luka gw'ekiteredde twali mu kampeyini yo nakubuuza ekibiina kyo kisibukawa omuluka gw'ovaamu mulimu abali ku executive yo bameka mu muluka gw'ovaamu baani bammemba b'ekibiina kyo nga tolina ne nkugamba Dokita bino oli ku byamankwetu kwolwo Dokita wanyiigira kati yempalana gy'ositudde nabwe kityo nkusaba onnyonnyole ssente ze wawa Edi Kalungi anoonye office agisasule ng'akolagana ne Kateregga wali otegeeza ki bakansala ng'oyita mu Kateregga be wagamba nti olina webatwala babawa emirimu gwe bakuwa obwa minisita wakyogera otegeeza ki kyeneetaaga okumanya olyoka oyingirire Katugga ovumirira Kkunga because of what neebuuza naliwo ng'osaba essaala nga tuli ku kitebe gwe wakulembera essaala tewayisa kigambo Pulezidenti Bobi Wine mu kamwako naye wayisanga ekigambo kimu nti oyo gw'otuleetera ttaka ggwe mumire bw'aba agenda kutulugunya bannayuganda wali otegeezaani Dr. Abedi nsanyusa okuwuliza nkuwulidde emirundi mingi nakwesonyiwa okunyega olw'ensonga ez'enjawulo ndi mu kwewuunya omubaka wa palamenti Dokita nkujjukirako Makerere ng'osomesa abantu ebyobulimi ng'oli mu tenti nga nze ndi chairman wa UID mu Kawempe naye nkwewuunyako ekintu kimu okukkiriza okusika ekitiibwa kyo kyetutunuulira nti oli mubaka wa palamenti oli dokita oli mumanyi nojja okyenkanyenkanye n'ekya Katugga okulanga kati Katugga ndi ku levo yemu naawe ndowooza kyetaagisa tuseefu embi empapula ku kisanja ekiddako nkuvuganya naye nga nze nsuubira nti ng'omukulembeze ayeyitibwa NUP si kyabwenkanya nga bakansala abatasukka 40 abava mu divisioni ya Kimanya Kabonera bakulemye okumaakuma okukwata obumu okuba n'eddoboozi erimu n'otandika kuleekaanira Katugga gw'osumulula tomutegeera asirise bw'onaawo neetaaga ŋŋenda kutandika era ntandise leero Dokita njagala nzikirize nti gwe wajja n'osaba
Mchala Florence Namayanja Katugga akuyambeko mu kaluluko. Mu kaluluko bwe ntuuka nina ebibuuzo bye nakubuuza. Mu bibuuzo bye nakubuuza mwalimu ekibuuzo ekigamba nti nga ggwe pulezidenti wa PDP mu Mulukamova abakulembeze boolina be baani? Dr. Mpakasa toyina. Kituufu nakuddamu ne nkugamba bw'oba tolina kitegeeza tugenda kutandikira ku zero. Bwe gwali twatandikira ku zero. Dokita olina kiweerabidde nti Katugga ekimu kufuula nti tokyawulira bwagazi gyali. Kugamba nsonga ntuufu. Gwe waŋŋamba nti Bobi Wine tasaanidde kubeera pulezidenti olw'embeera ze ng'omuntu. Dokita, gwe kennyini wanneewolako ssente ng'oyita mu ddeewo. Emitwalo 5 gyali gya Maggu. Emitwalo 4 gyali gya ttiimu ya Buddu ng'egenda Zimbabwe. Dokita, buli lwe nkusaba ssente ezo okitwala bubi era olabira ddala nga byenkola si bye wandyagadde. Naye nkujjukiza nti Katugga gw'olaba nti talina mugaso, naye kyavudde alaba lwaki ebbanga lyonna nina obukakafu kuba naliko emyaka 10 ku palamenti, buli mbaka wa palamenti bamuwa ssente za ofiisi ya constituency. Oba weewakana wa ofiisi ba ali gye balaze tulage ofiisi yo ng'omubaka wa palamenti mu Kimanya Kabonera eri luddawa. Tusuubira nti olwaleero we bunaazibira ng'otuwadde ekifaananyi kya ofiisi yo ne tutegeera weeri. Bwe kiba tekiriiyo tulina obukakafu ali gy'alaze yeeyo eya Kimanya Kabonera. Ebyo muwulidde bigambo bitukuvu bya abasajja ba Diploko era ye mukulu Abedi Kapale Bwanika akomunda bya abasajja ne betuba nabo nalwana nabo for the last 3.5 years. Ne mulyoka muntu alaganya ne mupita kimwagala nganze mmanyi kubanga nali mmanyi abantu bano. Bino bye muwulidde Bwanika nkusabodde ku radio ba ku TV oddemu yogere bigambo simanyi w'ekitiibwa ne ka group kamwe. Nze nabamanya teri yabamanya mwenna. First and foremost Museveni yamanya nti bamukubya akalulu. Museveni yamanya nti Mengo kasita yajjayo ow'ekitiibwa kasita yamanya nti yajjayo ow'ekitiibwa eyasembayo okubeera Katikkiro w'amazima ow'ekitiibwa ani nyaligenze akasita yajjayo ow'ekitiibwa Katikkiro ono kwe yadda Mayiga n'akwata Buganda n'agiteekamu enkwezengeze nenzikosa ekigambo Ssaabasajja Kabaka tebamulaba kamukamwa ne bateekawo nti baabitiibwa nga Museveni yali ekimete bagenda bwe bamukuba akalulu mu Buganda flat n'amanya kati nnaku diringa n'abantu be nateeka mu Buganda bankolera omulimu gwange okublockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. There is no way Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yandigyeko Museveni wadde tuwangudde nga bana abasajja bakyali Mengo nga bayita babitiibwa. Museveni yali yateekayo dda abantu be kati nga n'ekirala mission yali yakujja Ssaabasajja Kabaka awo bayiseewo buli kimu nga kiwedde bano okubulu y'ensonga lwaki BBS CBS Bukedde NBS bonna babumbirira obubbi obuli Mengo n'obufere obuli Mengo kubanga mwe temwamanya nti nze ekintu kye nali nkuba kyali kinene nnyo. By the way njagala kubaza Mukama Katonda nti Kyagulanyi okyalina obulamu kubanga bano abasajja bali bagenda kutta bamalira bazze Museveni mu ntebe ng'obote 1 bwe yasookako n'obote 2 bwe yajja kubanga era bajja mu bote 2 bye baali mu system wansigamu bakolera obote pass bali bagenda kutta nga totegedde ng'era badde babyogera nga gwe tomanyi kati abasinga obungi temwamanya kiki nali nkuba. Yali Dani Muliika ye yasembayo okubeera Katikkiro w'amazima bali bamujja ne baleeta ono Mayiga ne kagulupo kawaka ebitiibwa bonna temwe mwenna temwamanya kiki nali nkuba nti Kyagulanyi bwe twandyakalakasika Museveni n'avaako kyabutasobola kufuga myezi 6 bali bagenda muttiro bano bakyali. Tunuulira akagulupo konna kali mu kwogera ebigambo bino ku TV ne ku radio. Who are they?
Kyoka group Museveni kali asize muti Kyagulanyi batadde okwekalakaasa obuyimba ne buwambibwa yali agenda kukozesa bano okutta Kyagulanyi then Museveni yakuma party 2 oba ne group ye yonna nekuma party 2 nga Kyagulanyi bamusa mu mazeewo nga ne Kabaka taliiwo. That was the mission. Tewali yagimanya kyenali nkola mwete mukimanya nabagamba sina gwe nnenya kati mukitegedde. Kati okumanya abasajja bano babi bakozesa CBS FM ne BBS okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja muganda wansi. Kuno kuliko omusajja gwe bayita Abe Mukiibi, kuliko gwe bayita Abo Kawenja, kuliko gwe bayita Medi Nsiriko, kuliko gwe bayita Dunstan Busuulwa. Bano omulimu gwabwe gwa kuvunza Robert Kyagulanyi Ssentamu ku makya n'olweggulo ku TV ne ku radio. Abantu bano be bano wamu bebo ono Medi Nsiriko, Dunstan Busuulwa, oli Abe Mukiibi, ono Abo Kawenja. Bano mulimu gwabwe gwa kuvunza Kyagulanyi on daily basis okuba nti bamuteeka wansi ku biragiro bya Charles Peter Mayiga n'ebiragiro bya Museveni. Kati okumanya bana abasajja bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro. Olunaku lwajjo wadde walina okubeerayo program ku BBS Telefina nga Rutamaguzi Ssemakula omubaka we Nakaseke alina okubeera ku program eyo. Zadde zula ssaawa nga 8-9 program ene baga nti bagikansolinze. Neera omukulu Dunstan Busuulwa n'akwata essimu n'akubira Honorable Rutamaguzi n'amugamba nti program tegisazizaamu tegenda kubeerayo. Kumbe order from above yagambye Dunstan Busuulwa ne BBS Telefina management temugeza ne mukkiriza Rutamaguzi okudda ku program eyo. Muleteeka abantu betwagala bajja bakole program. Yensonga lwabaleese abantu ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kuliko n'omukyala ono naye girlfriend wa Mpuga yera mu wakadi omukyala ono ne mu parliament simulako nga ateesa oyo ekisinga ne ku kitebe ayinza okuba talinyangawo. Kati ekisinga okusisa bwe yasazizza mu program ate olw'eggulu n'ebeera ku Kyagulanyi n'emukuba okuva yatandise empaka lwe yakomye. Kati basajja bali Emmengo bakola akakuuni kaabwe kusula Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi kubanga bajjayo muliika era yensonga lwaki buli muganda yenna ategeera bamugoba Emmengo ne baleetayo zino enkwezenge. Kati waliwo omukulu program yabadde yeeno maaso ku ggwanga program yabadde yeeyo bajjeko bujjo n'Olutamaguzi ne baleeta bano bonna abasigadde ne batandika okukola kota Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mukenenya n'amwenya. Kati okumanya bana abasajja bayaaye zaade teziri busa. Omukulu ono bayita Noah Kiyimba mu lishafu Mayiga gye yeekolera kennyini yagoba Noah Kiyimba n'amujja kuba minisita. Noah Kiyimba n'atandika okugenda n'akalakata gundi ng'akalakata Gamulegeja Ssaalongo wasanya Kalutera Peter Mayiga. Kati kyeyakola n'amala mu nkukutu n'amuleeta n'abeera mu ofiisi ye. Omukulu ono olw'okuba nti badde bazibikiriza nkiddamu obwakabaka bwa Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka yatudde ku Namulondo yafuga. Mengo tezimbangako babbi tegenda kuzimba babbi. Tujja bagambako mmwe. Omukulu n'avudde n'agamba mutajja kugumiikiriza abantu bafuma Ssaabasajja Kabaka batyobola Buganda. Kati njala kubuuza mukulu Noah Kiyimba. Ssaabasajja Kabaka bwe yali afa wali ludda wa? Era baani botasobola kwogera bavuma Ssaabasajja Kabaka. Mu myaka 15 babadde bafuma Ssaabasajja Kabaka nga naffe tetunajja ku social media wali ludda wa? Olw'okuba naawe oli omu ku baffere ng'omusajja omukulu walema n'okulabirira abaana b'ozaala ebweru w'obufumbo. Oli wano ojja muleekalira abaana basobola okwogerera mulekerawo tumanyiira. Bino wayogedde oyogera obikkira babbi bannammwe Mmengo obwakabaka Buganda tebuzimbangako babbi tebulizimba babbi. Mwetadde Mmengo nga muli mu kubba amataka muli mu kusaanyawo Buganda nga muli ankuzibwa muvayo bweweekalakaasa musimwe temwogera ku Buganda mmwe. Walema n'okulabirira omwana gwe wazaala wabweru w'obufumbo oli wano gy'olekanira abantu bw'oli mukambwe ennyo ngaani. Ssaabasajja Kabaka baali bamutta wali mukola ki? Ettaka lya Buganda lyonna basaanyizaawo embuga bawambye abaana abantu babakubye ku mataka tovaayo kwogera kati wazze kambazanyire ka vidiyo kano mwakalya kubanga bakweka obwomu mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga Kiyimba njogera Luganda
sharinga kyokuvuma fewaffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'RC tyoyo tumugobye ku kyalo muvumi kati tulabe ekyalo ekinakusinza. Mu myaka 15 waakagoba abantu bameka ku byalo bavumye Ssaabasajja Kabaka ne ku TV ne ku radio. Mu myaka 15 Mayiga gy'amaze Mmengo waakagoba abantu bameka ku byalo Buganda bavumye Ssaabasajja Kabaka. Nawe wennyini Mayiga yennyini yakugoba notandika omwogera amafuuko le mu nkubu n'akuza okole mu kaofiisi ke mwe mulekera okwebuzabuza ng'abafuka banaaba. Wetwogera essaawa zino omulambo gwa Sam Kuteesa gwakomye ogubanja ssente zaagwo. Jjukira Sam Kuteesa ne Museveni bateeka ssente mu kugula olubiri olwo baalugula era baagala kutandika kukola mu project. Mutandise okukola diversion zino okuvaayo okuleekana kubanga baagala kusaanya olubiri nga bwe babaga nti mu Gw'omunaana omwaka guno baagala ddukola mu project. Mulowooza tetumanyi nze n'okusirika temumpita mu ssiru. Okusirika temumpita mu ssiru. Nze okudda ebbali kyenkola nkimanyi. Nabagamba mu Gw'omunaana bajja kwagala olubiri twakatambulako emyezi 3 sigadde emyezi 5. Omulabu gwavuddeyo enteeka era mutandika okulya Mayiga ne bane batandise okujja simanyi tugenda kulakanya ku olubiri mumanya nti olubiri bannyini abalugula bakoze ki bakomyewo. Kati mwe basajja mmwe Abbe Mukiibi eyita nkaaga myaka gy'omaze ng'okola ku CBS nkulabula muganda wange bwe bakuwa n'okudduka ayi toyitawo opangisa lekerawe futwa oboga nti oli muganda kubanga tukimanyi kitaawe yasenga busenzi enesaidi z'ekyaggwe naawe osibuka Masaka oli waakabano tukimanyi eno mu Kyaggwe wasenga kitaawe yasenga obusenzi okwefula nti oli muganda tukumanyi nti waakabano yali efutwa byefutwa eryo. Ono mukulu alinga eggombola y'Emakindi Abu Kawenja kanate gwe nkusekeredde kubanga mu myaka gy'okoledde ku leedi wandibadde olina leedi eyo naye baba kyakkozesa ng'okyayogera ebigambo by'okusekeretera abeeyita baganda banno nkusekeredde era kyovula ojja kufiira bajja kusanga mu ntebawo ng'ofudde bakujja bakutwale bakuziike wammwe. Medi Nsereko gwe seewuunya kubanga bakulutinga n'omugenzi Muliro Mwonga akyaliwo okubanga okolera seemwayi ekyo seewo okolera eseemwayi ne eso sikwewuunya okuba nti okola ebintu bino. Nenjala kugamba ekigambo kimu Medi Nsereko jjukira nti eyo leediyo eri mu Buganda nawe yeeyita Omuganda mulwanyisa Muganda. Bukyanga lubanga lwabbi temufunangayo Muganda yagalwa nsi yonna mufunye kyagwaki mulwanyisa Kyagulanyi. Ono abakozesa Sirwajja okwota tajja kusinga bannannyinimu ntannama mulekerawo enkwe zammwe. Danstan Busuulwa simanyi wakasajja g'oli Kaganda kubanga enkwe zikulabika ne ku maaso kanjala bakokosera bakotege. Danstan Busuulwa tukumanyi oli mukozi wa ISO era oli ku piro ya ISO nerekerawo enkwe. Omuntu wajja mu studio kwogera ku Museveni agatoyogera ku president sebo si buli muntu nti agenda kwagala Museveni buli muntu muleka ayogere kyayagala. Museveni si yafuga Obuganda wadde yabuwamba ekyo nkibagamba. Abaganda abasaba bamazeewo buli omu oli awo mutugubadde temwogera ku nsonga zo. Kati kansoke nkulaga nti basajja mmwe temutegeera olwaleero eno polejirigi bagenze Masaka gye basombye abantu nga mukimanyi bulungi nnyo omuntu assa Abaganda mu Nyarwanda akulibwa Museveni ne famire ye. Omuntu adazza Abaganda ku ttaka Museveni ne famire ye. Omuntu aganya Abaganda ofuna emirimu Museveni ne famire ye. Omuntu adazza Bannayuganda bonna Museveni mu Buganda busanywa ne Ssaabasajja Kabaka agenda essaawa zino ne waali sitegera kiki muliko. Muli ku mwana wa Nambi aliko empooza Buganda mu Mutawaanya. Kati olwaleero okujjako bisajja mmwe nga mwayoka basinga abamu obugere buno busembayo wannasu. Museveni tayagalangako Muganda era yakibagamba nfe ng'Abaganda we shall crush you as we used to do. Mukimanyi bulungi nti jena tayagalangako Baganda era tayambalangako boarding. Wabula olwaleero mu kye tuyita deception okwebuzaabuza ng'abafuka banaaba mu bulimba ono Didigi agenze ne muwala wa Janet e Masaka ng'ayambadde busuuti ekyo tuyita deception. Nnyoko tayambalangako busuuti oba gomesi ya Buganda. Mwe kibatutte mu gomesi kubanga mwagala kulaga abantu nti muli nabo ng'ate nnyoko mutemu yasinga obutemu nawe oli mutemu. Eyo yambadde gomesi eyo gye tuyita temugenda tuzza mbino boozibozi byammwe.
ono muwala wa Kuteesa wa Kuteesa bo ani Kasasiro inda tutagala kumanya banze bwenyiga atemba mu binnyo kino kye tuyita deception okwefula kye batali ona yambadde busuuti for the first time kubanga balina kye baagala ekitajja kusoboka Janet tajambala nko nawe kenyinzo jambala nko kubanga mukikola mwina kye mwagala fe tukoyo tuzanyirangako tukoyo tuzanyirako notunuli ona Anita Amongi atasobola na kwefumiitiriza nti wali atudde mu kaabuyonjo ng'ejjudde ewunya naye yeefudde wa kitalo ng'essaza twakimanyi omuntu alamuze ekifo ky'omweta shatizi mu Sherule muwala wa Sam Kuteesa kubanga oli tayebwa mubbi munne ne takimanyi kubanga muli musiruwaza bantu bwe tuvaayo okwogera mbu tusime tuyisa abantu tosobola kuŋŋa nti nkuyisa mu lugalo lw'omukunziba oba mubbi anzibako essimu ne mukuba oluyi ate bwe nkwogerako ng'onzibye kiki ekiri ku ekyo onzibye nkwogeddeko what's the problem with that oba mubbi anzibako essimu ne mukuba empi kati gwata anzibye ng'obbasereza omunsozi ngenda okusasula lwaki sikuwogerako kiki ogenda okunvunaana wano Munnayuganda kati alina okusasula miliyoni 2 n'ekitundu tuli miliyoni 45 ez'abantu buli muntu alina okusasula miliyoni 2 n'ekitundu nga ebbanja bano sente ze balya kati omwana okubogerako musime tutogera ku bakulembeze uki bakulembeze kasito siwuka empiso bato kyalina kitiibwa entebe eno erindidde shati mu Sherule muwala wa Sam Kuteesa gubajja okufuula sipiika kubanga n'oli tayibwa naye Windows zaayika mubbi muzimu kati bwe tubyogerako musima tetugenda kukkiriza babbi kutubba mutubbira mbitibwa byammwe n'okutandika okuyisa amaaso mu bantu abategeera wano omugambo Simu Museveni yakusinga okutegeera yajja ku parliament okulaya nga ali mu lugabire nga n'ejjiko tasobola jjikwata bamuyigiriza njigirize nga talina ekijjiko ky'ettaka mu Buganda muzanyira ku musajja established ayina amaka ayina amataka ayina buli kimu yeekoledde teri kintu kibi nga kuleeta muntu mwavu munkusire muteeka mu ofisi ajja kubabba basaanyewo Kyagulanyi agenda baaga zaaki buli kimu akirina mu kifo ky'okweyamba tuve mu bintu bino buli mutandika kulya buli enkwe n'abantu bagaca bagala si nkwe just futwa n'akasajja information nyingi naye engeri gye nabasuubiza ntugenda genda mu nake byebyo nno abakulu bagezaako kubikkirira munyago gwabwe bakimanyi bulungi nti ensimbi liri libadde kkubo lyabwe okufunirako ekyokulya Mpuuga okubeera ku kifo ekyo abadde afunirawo abantu bangi ddiiru boolaba batandise okuvaayo nga baleekaana nti ba mu Buganda bagaana baganda kuvuma abo bonna balinnye mu ttooke lyabwe tebakyalina we bagenda kulijja baali balowooza nti Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kuba mwangu nnyo nga bwe baali bakirowooza bagezaako okumulwana nga balowooza nti anatambulira ku ntoli zaabwe kaali musajja muganda era awa obwakabaka bw'ekitiibwa bo balowooza nti buli anaavangayo ng'amugamba nvudde Mmengo ajja kumuwa ebiragiro abiwulirize Kyagulanyi Robert Ssentamu naye yakizuula nti ezo nkwezenge zeze kwesa Mmengo amaloboozi gasobola okuwuliriza singa liva Mmengo nga lya Ssaabasajja Kabaka oyo asobola omuwuliriza n'abakatikkira abaaliwo abaawummula basobola okumugamba ekintu n'awulira kubanga kimanyi nti be basajja bakyalimu ensa bano bonna abaliyo olwaleero mbu bakatikkiro mbu bawandiisi ba Buganda bonna baliyo lwakuba nti balina ddiiru ze basalirayo bagezaako okwagala okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiragiro n'abigaana era y'ensonga lwaki bamutaddeko olukongolo lw'amaanyi nga bagamba nti bo wadde bazimba Mpuuga bamuteeke ku bwa NUP nga yagiriidinga gwe bamanyi nti anaasobola okuyisa ddiiru zaabwe gwe bamanyi nti ekibiina anaasobola okukikwata bukolokolo akiweeye wa Mwami Museveni akiteeke mu nsawo ze nga bwe yakola ebibiina by'ebyobufuzi ebirala Kyagulanyi Robert Ssentamu bamusanze alaba era takkiriza buli muntu muwa magezi ayina abantu basobola okuwuliriza ne batasobola kuwuliriza y'ensonga lwaki bwe yakitegedde nti Mpuuga amulyamu lukwe yasobodde okumuzza ebbali n'alonda abantu abasobola okukkiriziganya n'ebyo byakkiriziganya nabyo abasobola okutwala eggwanga Uganda mu maaso kati y'enduulu gy'owulira Mmengo nga buli omu agamba Abaganda muvuma lwaki muvuma Mpuuga omuteeketeeke gwe twateekateekera Buganda weebuuze be bateekateeka Mpuuga singa bukyenkya nga Mpuuga avuddewo olwo ebyobufuzi tugambe nti mu Buganda biba biggwereddewo tewali kyali Muganda asobola kukulembera
kubanga bo beesiba ku muntu omu Mpuuga nti bamuteekateeka ate olwo abalala bateeseteese baani. Kiraga nti abaana be tuzimba be Kyagulanyi Robert Ssentamu abagala eggwanga lyabwe, bo be batuwaanira be bazimba be bali abajja okunyagulula eggwanga Uganda nga beekweka mu kifaananyi kimu nti tuli Baganda. Kwanga tena kyakwagaza kubanga ye Mpuuga ebintu amanye ebintu ebi bufere kwewolereza na kuwujja biwojjolo amanye ebintu ebyo bisatu. Mpuuga amanye obufere, okwewolereza n'obubbi n'okuwujja biwojjolo. Okumanya mwe basajja mwe muli babi ate Mpuuga twanga tugenda kukabya nga tuwulira. Kino kakigatuma mukiwuliddeko dda ne kakibagambe. Omukulu oyo ku ssettendekero wa Royal University wano Mengo yakolawo akavuyo. Era nga mukyala omuntu gwe yatwala n'amukuwujja ekiwojjolo. Teyakomye kuwo kino mu kibiina kyennyini ekya National Platform. Yakolamu ekikolobero kitya. Omukulu amyuka president mu Eastern Side gwe bayita Nambeshe. Alina omwana yali yasoma bulungi nnyo ng'akyabulidde omulimu. Najja amusabira omulimu ku parliament. Era ndoza yagufuna mu ofisi ya Lord of Opposition ya Mpuuga ng'akyalimu. Mpuuga kye yakola munnange nga tadda ku muwala wa Nambeshe nga tamukalakata kiwojjolo. Mu kifo ky'okubanga amukozesa emirimu mukozesa muwujja biwojjolo Nambeshe ng'akimanya nga batabuka. Era Mpuuga tosobola musangana Nambeshe mu kisebo kye kibanze mukuba n'amutta. Yoyo omwami wagenda buli kimu ku ofisi zonna wagenda aleka atabudde okujjamu mpa andawe ya kukalakata abantu biwojjolo kufera buli kimu beyita bibitibwa tetugenda bbali nga tabaga tujja basabula. Bw'oba awakana agenda okubirawo nalebo Nambeshe akubuulira oyo omusajja kyemukolera omwana we. Eri musajja kutusempiira wagenda mukwanira mukazi nobakuba amasasi n'ogamba ate simanyi amasasi bampiga politics siga politics era kwali kujja mu mpali wotalina zijjiramu.